Wow, tukwebaza gwe wena gyosinzira okubanga ate otugoberera nze ajesamwe okubanga nkutusako ensonga nga bwezirina okubanga zitambula mu ggwanga lyaffe Uganda. Bingi ebibaddewo, anyiike ebiboobe, embeera si ntuufu nnyo gye tuli. Recently twakafiirwa abaana bana, imagine bintu by'okusaaga, bintu by'okwesiriwaza, bintu ebitategeerekeka okuba nti omukulu yasobodde okuba nga alumba essomero lya kindergarten wali eggaba n'atta abaana ba innocent persons basobola okuba nga ate obulamu bugenda mu mbeera etali ntuufu. Abazadde tubasaasirako yonna gye muli, tumanyi ki kye muyitamu, bingi mu ggwanga ebitambula awo nawo ng'ovuddewo bingi ebitambula. Tugenda kuba tulyogerako ndi ne mu staff, tugenda kuba twogerako naye wano ku Lubalusewa TV so okuba ate embeera nga bwe tulina okuba nga tugitereeza mpola mpola. Ngenda kuba mubawa babuuzeeko ate tutandikirewo essaawa eno ennyininyini. Abuuza kuba tulaba mu staff. Mwebale kutulaba bannaaye, mwebale kulaba Lubalusewa TV. Mwebale na kuyita mu Easter. Leo Easter Monday. So Easter Monday. Mwalidde. Twalidde mutemulya. Anti feedi yaggwa. Sajja abasiraamu so nakuze mukyayita nze simanyi omutima tegwalinga. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti akatono koolina mu surati surati ki tojimanye ebyo byowulira oyogera byogere owulira babyogera bwogezi naye nga tutambula kinyinto bimanyi surati ki suratu Nasr. Kati gwe kyomanya emanyi naku kino okuyita kutono era obanga tosobola kwebeezaawo olabye mukazi manyi nkumanyaawo era mukazi ejazi waliwo kyobeera nga tosobola kyebeera ye Mungu olabye mukazi ate oyo asobola okukwagala jjukira oli mulungi ate obadde omanyi oyo asobola okukwagala asobola anti kati omanyi abakazi abo kisinziira ku nnaku gy'alina okubanga bw'afuna ggwe aba amaze bakola ki kisinziira omukazi ku nnaku gy'alina ayinza okubanga bw'afuna ggwe aba amaze bw'afuna nze kati bageerize siina naye ate waliyo kati atakuyoya lwaki nga talina gyakulaza ali mukazi nawe atanjoyoyo agamba ajewaabwe abakazi bafa wano anti kati abo bafaawo naye kati otutuuka okuzaala omwana noga ti omwana anaafaanana atya lwaki obulungi ate osobola kuba ndi mulungi okufa obufi naye nga ti omwana anaafaanana Brotherhood Investment Limited balo nno basangibwa wali Nansana Naluvule NM Building NMS Building obo basanga bakola kuki bakola plumbing electrical adde kano tobalina kamba lwakajewa ye la watu ngalinga ekiyoyo wasomye gundi fashion and designing yana mutaliso okubaga wazeno obisoma ebyo tuyiga biyige obadde ingiria Ivari agamba mutukirire kunabaza simu noti 753 14 10 oba noti 790 kyenda mu 14 kyenda Mustafa embeera eyagudde eggaba gwe omanyi nabadde mpuliriza ebintu ebyo omusajja nannyini isomero lyo mugagga nnyo ate kitiisa baana balimu anti buli omuntu kati kankubulire olaba ng'ekyali ku baana b'e Buddo bagenda okugira ku ebintu okwotolola nga ate abaana babattidde wala nga n'ensonga ebattisa eri walala anti aje gwe omuntu asobola okutta akukola ekintu ng'amanyi wakunyigiriza wano wali ojja kuta kati kyekiri ku ssomero ebintu ebyo bigenda bimaliza nga biringa eby'abaana b'e Buddo nga bafiba bookyedde Buddo naye ng'ate ebibookesa biri Kampala abaana bano abatalina musango bo bayikwatirako wa tugeze oli mugagga balina emivuyo gyabwe kiringa nze Musafa kyesikirizigana nakyo tusobola kuŋŋamba nti tulina embiranye n'ettaka ate omuntu gwe bitakwatako n'afiira mu gundi bwekyo anti bw'ebiseera byonna enjovu ezirwanira kati omuntu kankubuleko ekintu kimu aje mu nsi omanyanga booti nti eriyo omuntu tasobola kutuuka kukola kintu naye nga talina bw'asobola oyita n'akikola n'akulumya kati essomero lyaggaddewo weriri kati ekigendererwa kyoli kubanga omusajja talina na nsonga namunaye nga bulina atunula ati alinga ekiyoyo yassa abaana kati ab'essomero kye nabeewuunyizaako omusajja baga nti yazze n'asooka n'asasula ssente kyesitegeera bo balisiiviza ssente ku baana ki ku mwana ki gwe yabadde aleese nawo waliwo buki n'ekirala kyekyannumire
no fumito mwana asooka owokubi nze nabanya amasomero agali organized nti bwe bagenda okulambuza omuzadde azze okuwandiisa omwana n'omusomesa abeerako si bwe kiri omusomesa batwagire omusomesa eyafumitiddwa akasonga alina omwana gw'ataasaako tosobola mulaba nti n'omwana n'abaana bennyini bano abafumitiddwa ono engeri gye yazzeemu kubaga yasooka najjawo olwa the day before kinaabawayo ne ku ssente bitwini ba mitwalo 10 ku 16 ziriwo ezo nti ng'alina omwana gwakola naye sibe ono balisiivinga ssente ku mwana ki n'okwagala ssente okugenda kuleeta obuzibu ekyamazeemu n'amaanyi musafu okimanyi nti poliisi kati yatandise okukola poliisi nga yatuukawo mangu poliisi eringa eyali awo nekikusobera poliisi yayanguwa nnyo deployment nga mpitirivu omusajja abogezi bonna nga batandise dde okwogera ayogerera Kampala nankani Kampala biki ndowooza n'ayogerera ekkoona ly'e Kampala yayogera buli omu ng'ali awo nze neewuunya waliwo incident ezibaawe ng'ovudde ku ekyo incident yali ekigoogwa abantu ne bajja omulira abantu ne bawera kumpi ameka saalabako nakulira poliisi kujja naye kweno nakulira poliisi mu budde nga balinga abali awo nengeri omusajja gye bamutaasizaamu sipiidi awo nga balinga bagaa nti babadde bweru wa geeti nga poliisi ate ekiro ekyo kyebakoze kibi olaba naawe okirabye atya kibi wallaahi ngamba nze nkirabye nte naawe olabye nti kibi nate siira kiraba nedda kyeŋŋamba nti wootuukiddwa kiraba naawe nti kibi wallaahi kibi anti walowooza omuntu gwendula neŋŋa nti olaba nono leero ayise ebibuuzo beka byabadde byangu sikulimbe kintu ekyo abaana wallaahi kintu kikibi nnyo era nobali tukome wantu kite shoro gireke kyakwogera kunvuma lunaku lulamba byebyo kuvumya eki kutwasobola n'abaana n'olaba ng'oli omwana nti omwana olaba omwana ayise okubala leero oyo nevuga leba ne Joshua olaba leero ayise okubala kwabadde kwangu naye naawe tetuzaga nti yakukoze wala kwekuba okwabadde okwangu kati olaba naawe olaba ekintu ekyo ndi kibi wallahi era Katonda ono saba simanyi kuba abaana tebasobola kufuna justice omusaala tebalina kibayinza mukola bamututenga mukungu ali ati mukabangala alinga mbizzi teri kyannomye ng'ekyo ekiranga yali tatidde namu wadde ng'alinga eyakigenderedde kwegamba embeera yabadde wali nzibu nnyo okunyonyola omuntu ategeera yennyini aliko eyakoze omusango ng'atunula tategeerekeka taliyawagamya yadde okwejjusa yabadde kabanga nemunaye ng'ali kabanga ly ati nga bamwebasizzaako naye kye nalabye ekirala nti nalabye minisita Muyingo yazze essomero n'aliggala nalabye ate nga kituufu nnyo kubanga aba atandise okulaga nti banoonyereze nga disitulikiti kyali wansi kulina kyekujjawo ng'oli abaana bafu ebyo nagi byabwerere neera agenda kujja tte era okuggala essomero tekulina kikwale nti okuggala essomero kutuukiriza bigendererwa byoli yatumye yakoze ki wabaddewo kigendererwawo ati gwe kyovala nti essomero immediate lyaggaddwa nti waliwo yabadde agaliggalwe abantu balina ebigiriro bibi anti era ogenda anti abantu babalira wala ng'omusiru gwe obalira okumpi abantu babalira wala nnyo era kyovola immediate essomero lyazze nelikola ki neliggalwa ng'okakasa kyekyandisoose okuggala essomero baggala lyaki olidde omwana bamaze okukola ki kati mukuggala essomero gwe weebuze ki ekitugenda okufunamu minisita Muyingo alina amasomero naye talumirirwako bantu nti bw'oggala essomero lino ssaawa zino newe wali era baafiirayo kya bulijjo newe baafiirayo mu swimming pool baafiirawo baagwa mu mazzi swimming pool ate kati gye bali zeetaaga mu masomero zeetaagisa abaana abagagga byebyo anti wadde yagala mwana mumugagga gundi yebeemutta ddulu yebeemutta alina kufa ebyo naawe wuwa omwavu afe gundi piki emutomere nga omutumye ku dduuka gwoba oyagala afe kati gwowuwa omwavu ebyo alina okufa omwana we awuga omwana nga awugese awugirawo osomera omwana we asomera asomera kusandisa ekisa pozi bakuwa basale yakuwa basale Kitto Muhammad yakuwa abaana bameka basatu se oyo yakuwaga nno n'okuzaalamu kati oyo yakuwaga okuzaala olina ate kati okugambako akola eki ati kati yakuwaga kati oddawo mu bantu ogaa nti abaana basomera kusa oli gw'onyumizaga nti ensimbi gy'otokomoka kumba okanyampisa era otula mu bazadde mukikola abazadde Sandisa Junior Schools
Ogala ikola atya? Naye bakwita mu lukiiko lw'abazadde. Era ntula sebo ne message njifuna. Bannange. Owa Basayidi atula mu lukiiko. Sandise Junior Schools balina branch 3 Matugga, Kawanda, Saako ne Kawempe. Bagamba nti leeta omwana asobole okubanga ate afuna omusingi omulungi. Sebo nange bampita ne ntuula mu lukiiko era ne tuteesa ne tuwanika n'emikono. Naawe? Kuba nti abaana baffe mubakyusize ku ggi. Balya nnyama gye kati mutuwe ku migaati. Naawe oyogera? Oba tosaana kwogera kati. Ate lwaki? Owa Basayidi tayogera. Olina kukkiriza buli kizze. Buli kimu. Mwewedde munawo ojjuse omimira ne muteesa. Olaba essomero lyo? Kati ekigendera ky'abantu kyeyabalyokyeza kyatuukiridde. Mundabayo? Abalabanga minisita aze n'aliggalirawo. Kati gwe ky'omanyi ayagala ekifo ekyo akyagala ali siriasi. Bayinza okubaawo baagalawo. Ate eno Uganda gwe gimanyi nti be bantu basobola okwokya akatale. Ne bafiiriza abantu ng'oli ayagala bwagazi ttaka. Abantu bonna ne bafiirwa emmaali zaabwe. Kati ne muno mu kibuga amazzi gye gagenda lwa ayagala waawo. Sayidi ki? Anti ndaba amazzi gagenda mu bizimbe. Jukira mwe mulooleza wala. Anti enkuba tewali agireeta. Obadde oga nti waliwo asindika enkuba. Mbadde manyi. Enkuba ejja buzaagye. Ate enkuba tebagiza ate oyinza zigamba nti oba giziyize tefula lubuto. Enkuba erina okukola ki? Erina okujja. Ate bw'ojja toyinza kugaana amaanyi gaayo. Obadde tokimanyi ekyo? Naye ng'omanyi bitono mu nsi. N'ekyo tokimanyi nti enkuba ejja buzi. Palaso ali ne mukamaawo. Aliwa? Palaso. Palaso sebo yagamba yasinga yalina yitisa 2. Bano abala bajejamu bujeja. Iri nga Palaso lwaki amanyira King Sawa. Palaso munnange Palaso. Palaso si ye muntu ennyo akutiisa. Lwaki? Ayinza okuba byogera tali siriasi. Palaso gwe omwogezi wa King's Empire. Obadde omanyi gwe. Ofuna sente mmeka buli mwezi? Nannyini afuna mmeka? Lwakoze. Anti yatuve waggulu. Nannyini afuna. Lwakoze. Kati gwe sente ezange ozitwala wa? Omuntu osobola omumanya n'agamba nange kafuuka omwogerezi waagwo nifune sente. Nze anveewo gw'oyogere. Nedde wosobolawo. Anti kakati kyeggamba. Palaso alina okuba byayogera nga si biki. Sinamuteekinga siriasi enyinza okugamba. Hazo nunga akakasa ensonga. Nanti twagala agikakasa alage nti abantu bayimirire wali n'abalala bayimirire wali nti Palaso ne Sahaani asobola okuyimba. Bonna bayimba. Anti nze Palaso alina oluyimba lumu lwe mmanyi lwa birthday. Ate malamu bakwongere endala. Nalwo lwe? Lulu. Manyi luli lwa birthday nze lwe ntegeera. Nyimba nyingi. Anti alina naye nze ntegeera luki? Olwa birthday? Yalina aginanga anthem. Kati oluyimba lwenkola ki? Kati King Sawa alina zirimu. Ntandikire ku ki mwana? Ntandikire Kamwanyi, ntandikire ku ki? Ntandikire ku biseera ebyo, ntandikire ku ki? Gundeezi. Olaba naawe ozimanyi. Kanekala majali gana ntandika okumenya ennyimba za Saha. Twabanga naawe omutwe gwo si bwe gutyo nnyo nnyo. Naye era naawe era Palaso aggwesaawo nga Saha akyagenda mu maaso. Aggwesaawo. Anti Kamiliyoni agambye nti Saha ayimba. Kamiliyoni yali agamba wali kali akayimba. Kaliwa? Ako kennyini. Lwaki teyagamba nnyoko? Ate mama wake yali muyimbi. Anti kati otegedde nti gwe yagamba mu ki? Yagamba muyimbi. Muda murefu Jamila nalia. Oyimba n'okuyimba. Aye ate n'ogwa kuyimba si gwe munyirivu. Anti ogenda okumaliriza ng'olinga gundi ono. Yaliwo ono ndigida. Kulagadi? Tomulaba wamunaaba. Kulagadi nga munene. Naawe wootyo. Naawe bakwitako bwe bagamba ajje nga munene. Nze mbeewuunya. Ne mugejja we mutyo. Kati nze gwe kiro zonse sizisobola. Lwogera zikola ki? Banaye bwe munsobera. N'oba munene bw'otyo. Kati oyinza okumaliriza ng'olinga Alagadi. Bw'otyo. Alagadi munene simusobola. Namulabye wano nga bagenda ku bino ebya simanyi copyright. Anti naawe okula. Anti kati Alagadi agejja bukadde. Bakeeta kasenda bazaana. Kekaliwo. Essaawa ezisembayo mu evening yo omuntu ng'abuzeeyo emyaka nga 10 afe.
alina akanyirira kukateeka kakamusibula but ako baketa kazenda wazana wafuuka disebo omulamuzi wa Mukama Katonda ati gwe omanya abanatera okufa ati omuntu akako obukadde ako baliwo gwe bayita mukadde anyirira naye ng'era aba mukadde naye ng'anyirira bayita mukadde akola kati abali mu kaseera kakasembayo gye bayita evening eyo kaluna ayinza okukuwa n'oyidi mu kooti era nawe togira nnyo tosukkawo awo ennyo ate mulya gwe togejja ssente kati ogejja kulya nedda abanaye tuli ekituli anti omanyi abasajja batimani akuba emmere anti omanyi omuntu kwava okugejja omulimu mbiri aba atandise okuguyingiza mbi gutaakulirako ngaki kati byo wamanyira lumonde kati olinza okuba olya nekunkoko oyinza okuba ne KFC kati omuliro otandise okuguyingiza mbi gutaamanyirira nga bwe nkola kusula birungu sigejja envulumana gyovulumanamu ng'okutta essaniya eyo ndabya ddala bali olabika oba wujjiri tosusse eyasula birungu kikyogezaako akuyitira mu bbanga ki oba naye akugera bugezi nti kati enjala ekuluma ng'alina omukisa mpita enjala ennuma munnange olaba nomujja kutwako wasula birungu ate gwe olina apatayiti ogenda obindiire musazi yajje gisobola ogenda obindiire okay awo gatuvuddewo nsambya furniture mirembe beddings olutalo olusinna lutegeera bulungi n'olutalo bwe ndutunulya bwe nti musafa lulimu abasensa anti kati bakola ekintu kimu bakwata omukwano gwawe nebagussa ku intaneti ate terina makulu kituufu intaneti gwe batu buli side etuka kati waliwo abali ku mirembe waliwo abali ku nsambya ate abali ku nsambya bavuma nnyo n'abali ku mirembe bakamba okufa nze omukazi yeekoza si byagala byeyeekoza mayinza enjogera amazima munnange omukazi abo si balungi nnyo era mu nsi olwananga nnyo noba n'akasenteko kale omusajja oyo ekimutawaanya butaba nakasente ke alina mu sente z'oli nnyingi kyamazima kati omukazi nga si oyo ali awo goga nti nfiirawo kitegedde no ekireeze kinneewuunyisa omukazi si ali awo mbubaagirira oba alina figo abakazi abali e Kampala oyo si omukazi goga nti ate okuva ebyabaddewo ebyo yeekoza nnyo ekiyitiridde ate ekiraga lwaki abeera nnyo ku TikTok yange olwentambuza bwe nti alayika akimanyi nti nno tomwagala kati ajja bambi kati kakati all in all ekyamazima obufumo tebwetaaga ku social media kitegeeza oli ku saidi ya misambya nze siri kusaidiye anti obufumbo bwe kyebunyumirako musajja asinga omukazi obulungi wabula musajja naye omusajja ono obuzibu bw'alina talina kasente kake kasente alina kankwatiraako kati bagenda kukola bati ebintu nabyo ebimu muruka baziteekako nsambya ndi mirembe bijja kuteera kubanga ezisinga ezimu nawuliddeko ezimu nti zirimu enneewole balinyinza banazinona binaavaako ate abantu abadde mu mikwano bweshobire tekutera wangaala ago teguwadde mukwano badde bizinesi nga bayambaga anti ajja omukwano toyinza guteeka ku intaneti omuntu ayinza kufumbirako tayinza kakati nalabye saidi ezimu ba good life edi bali eno ba full figure mbalaba eri naye nga byonna gwe weebuuze bonna ani mufumbo ne good life edi si mufumbo simanyi edi njala mbulire oba bufumbo wetalo byayingiddemu ssente naye good life edi obudde bwayina obwo n'ekirevu kye si mufumbo saawa kiro oba oyawo nga bateredde vidiyo anti ye ndowooza basula mu mmotoka mbalaba mu mmotoka era omwana oyo ati ali awo bwagira ati naye banensi eno ate ogenda kulaba ebintu eno nze tunulya mirembe oyo nankani oyo nankani bedding nebinankani biki wallahi nga kitawaanya omusajja oyo bwavu n'omukazi ng'alina nnyo amalala abakozi sente azibabwera simu mu kamera mbugwe oyagala mmeka leero ate munnange mmanyi Katonda mwajjeewa mmwe nze abantu bano tebajja ku ssimu yange sijja kuliba oba lwakuba anti akupima amagezi simanyi lugalisi mina mbita mu luzungu bwepima amagezi omanyi tekuteekera kuleetera byoyagala
kati gwetayinza kukuleetera byakulinnya nnyo sibyagala obulamu bwange gwetayinza kukuleetera byakulinnya nnyo naye obulyawo ne bijja noscrollinga ne bijja bijjira ki anti ye kutegeerera amagezi ge bimaze okugalaba nti ono mukwatagana ekira alinamu ekirimi eyayinza okuba talina kyasikirizaako sina kyendaba ndaba bwa bulijjo ate nakuyo bane simanya ni yalese gula zi bulutiki abali muntu balina bayina ne bulutiki abo ani atunda bulutiki e Kampala awo ayinza okuba godi mukwano gwo bajjo atunda bulutiki oyo omubi ate bulutiki era yetaga balungi bajjo amagezi yagajja agatunda bulutiki waliwo Kampala awo omuntu atunda bulutiki bannange anti peji kati nebaka abantu bibiri erina bulutiki waliwo ekiro ekyazze ku internet okyo bulutiki ezo simanyi alina abakazi abalaba endaba abakazi omukazi ekyamazima nze ng'alina obukomo babuyita bukomo buno bwe basiba mu migulu omukazi yenna mu nsi buno kino mbabuulira amazima omukazi ng'alina ttatu simanyi oba obaagala omukazi alina ttatu wano eno alina ttatu wano alina obukomo mu bigere nze mba nkwagaza ki nawe kati balina ne ringi mu kigere kino ekintu bakita bata kino producer kino bakita bata buno obugere buno ne bateekamu karingi abakazi nalabye omuwala ng'alina karingi naye bo abo tebalumwa ate olaba awumula kundi banga nti ne paapi bamuwumula ennaku zino naye mirembe alina mikwano gye bonona bajjudde anti kati abo abaana balaba si abantu si bakubeera nabo bakwagalako bagazinodde ewuwo kati ono yali akoze ensobi mufuula omukazi pate zafuuse pate kati bakwagalako bagazinodde wa noddewo teri mukazi asobola kufumbira ku internet nti eggwanga lyonna lituddeawo bonna betutenda amagezi gonna bali ku bufumbo bwogerera ku bufumbo bw'abantu obubaddewo anti kati bano obufumbo bwabwe kyegambye nti omukazi amuwagira bangi ate bami omusajja ono ajja asangibwa ng'akasente kaali katono omukazi ono naye kayamuwaga awaga ennyo kati ate omufiirwa naye ngaekyamazisa omusajja wali ne sente zize oyo si ye mukazi naawe gwobeerako oyo nolwagenda eyo naava ewo ng'olinamu sente okola pate muki kyalina ekyenjawulo wa bulijjo omubiri mugumu guti alinga omukulu wa omusajja naye bannaayo oba muloge ate oba buloge ndeba naye tali alemerako naabuviri ate bwaleeta awuza mukyala wange anti ekya sente ye musumbuwa tosobola kuba musene olegayirira oyo lwanoba ewuwo oyinza n'okukola pate abantu ne bajja ne bakuŋŋaana wa bulijjo omanyi kibaita omukazi wa bulijjo afaanana ennyo obulungi naye talina wansikiriza oba nawe omusinga obulungi tosukka eyo togendayo enyina n'akazigo sekamutulabe akayina okayina ssebo naye ati ewalala atoosesa kati tumwegezaako muleke ekyamazima akusinga oli munnaani akusinga ate osanyusa weetaaga omuntu olinamu akasente nze era omuntu akulyaga nti basajja kubula ati kagende naawe gwoliwo oba olusinga gwokola ki alien skin nze sijagenda ku byolimu alien skin yavudde obwa Kyabazinga oba yavudde obwakabaka bwa Busoga ajja buulira amusoga mungi abasoga bangi manyi abasoga abo literally dda abantu nga bagamba nti abasoga tebategeera abasoga bategeera nnyo ajja bawulira ekyoba yagenda ekyo statements yakoze zigenda mukusinga obulamu bwe bwonna mu nsi institutions zotazanyirako obwakabaka eddiini waliwo institution nga zo kyamazima bwozizanyirako oba okutte ku red wire nekiki ekivuga alien skin magezi ge waliwo obusiru obukusukkako waliwo obusiru obukusukka omuntu amanyi omuntu osobola okubeera kibi nnyo era olwananga nnyo abaana ne bakulira mu mbeera ennungi abantu bana bafunyemu akasente nga bakuze basumbuye ensi eno sikulimba bebasozo kisumbu abaana abakulira mu nnaku wajja n'abakamu akasente abamu bagenda ne bamanya ennaku yabwe ate abamu afuuka ate ekizibu ennyo era eggwanga kati wano ogenda n'abanga akasente okafunye bukulu ewammwe gwe mugagga aliyo weetunulanga nnyo bamuobeera nga gwe mugagga aliyo nga te naawe totegeerekeka
nti akasente kano olwananganya je ne wefuga ensi ngokafunye ensi eno giraba toswa ajiwangula gwe boli yiteka ka amaanyi gatya abusogo gwenya tubere tubale mu wetu okakasa alienski n'obusogo ani analekawo munne kirali yeni nawo kirabye kati ogenda nga ampolensi tolwana ku kintu kyotayinza kumalawo kituufu alienski nagenda kuvaawo obusogo abukole ki abulekawo kye twategeeza nti obusogo bw'amaanyi osinga alienski wa mu luzungu gwe bayita batya mu Luganda baki simanyi na ttamu yakozesa kubanga omanyi omuntu atategeera omusiru asembayo alien ategeera naawe anti osobola kwerijja constitution namba obwakabaka bw'abantu osobola bwerijjako oba aliwo ekintu ekimu waliwo omuntu amudrivinga obu naye baba kudrivinga olwo batakutuusanga embeera esinga mu nsi wabeerawo forces ezivuga naye omuntu ategeeroga nti ate awo sijja kola naye ziba ssente nawonoga nti ate awo zijja kundeetera obuzibu ate osakira ku makya notunira aliensikini oba aliensikini bwe n'okusanyusa tasanyusa anga akubisa abaana ne babuuka agenda mu masomero ne mulaba nga abaana babuuka anti yewe omuntu nga yewe omutunulako si omuntu wosoga nti mutunuleko bwento nti mfunemu ku ssanyu nti mutunuddeko era style era ogenda okola nga abantu abagala style era ogenda okola nga beebo mu nsi muno teri muntu abulwa bagoberezi n'omubbe abaka bamugoberera naye yakutte omwana era waliwo ogenda okusanga ng'agamba nti katolaba Nimurodi bwe yagambye nti omusajja bamute yassa abaana nti lwaki bwe kyayogedde esajja ekikulu eky'omuntu okulinga engala isi kulimba tasobola naye mbivaamu ebisingalira aja abantu basiru mu nsi era tosibiranga ku bantu bagwagwa ate omuntu omusiru akole nze obulamu bwange sisibira ku muntu musiru anti omuntu omusiru eddakiika akolayo ekipya Nimurodi yagamba bamute lwaki ndowooza ye yalabye nga tasaanidde kusibwa ku ntegeera ye alaba ayinza okuba yaseena batono nayongedde ekyawa abantu b'emitwe eminene oyo yabantamizza gye nabakooye sikyaka kutunula ku muntu wa mutwe munene abantamya nti nagenza okwanga omutwe gulabika munene ennyama eba nnyingi ng'ate obwongo butono anti natulira omusajja agamba nti omusajja yeetaaga okufuluma ebweru oyo neŋŋaala bwona omutwe gumuyamba kibane ndowooza kubalansinga mubiri sikulimba nakooyo abantu bayita abantu naye abantu olwo bakuwano olusigazaani ab'emitwe eminene bamunya gwabo modulo ati bonna obalaba emitwe ate era kirungi si kirungi kumwa mutwe no guggwako zani buli muntu gwenda bamudde omutwe no guggwako and disappointinze tandikidde ku munyagwa wuuyo yo Nimurodi kika si kirungi kumalako nviiri zino omusana gukuba direct wali kirabika ate n'osangibwa nga omutwe mutono amagezi omusajja yagambye nti omusajja yeetaaga okufuluma no amagezi gamuweddeko Mustafa nalabanga mama afuswa enateeti nga buli dakika yakuba amasimu yakola ki David Lutalo yasinga okuyimba mu Uganda David Lutalo mama afuswa yalaga Lutalo yamugoba ate ogoba fani nga yabadde olusa akulangira n'okulangira anti Lutalo ekimuviiridde amukwamuviiriddeko okugwa nti Lutalo yalina music ye ono omulaba ne business zonna kati dynamics zaakyuka nti ebyakolanga mu ku radio kate ku TikTok akola ogenda okulaba nga abantu bonna abaali nga ab'amaanyi ku radio bwe bazze ate ku TikTok ate tebalina nnyo maanyi nti okimanyi nti waliwo omuntu abeerera ku radio nga wali owulira eddoboozi lye n'omulako n'ogwamu amaanyi kituuka nti yoono nti TikTok eno erina beeyongedde amaanyi ate erina beesaze obusaze ki amaanyi kati internet ogiraba nti Lutalo ku radio yali w'amaanyi nga internet eno tunaba kukola kutabuka nnyo
kati ku internet ate ndowooza n'abo abantu abajja abakopinga apo n'embeera ya internet nga ina bali aba analog abantu tusaba akayimba ku kasenda bazaana akaki kale ate ndowooza bwe yajja kuno ku internet ate ndowooza bino bimusukka kubanga teri mulimu Maama Kusoga yali akola talina muntu ku internet akola mulimu Maama Kusoga yali ng'akola ku radio kituufu ate ne bajja ne bagamba nti abakozeeko naye ebyo mijja kubakozeeko naye nti mukwagala akasente yasusse Lutalo anti akutta kasente akola nkotinga bakozeeko naye bannassa baani nasa ne wadredi nti Lutalo mukwagala akasente ne Lutalo abantu gaba muggwako nalaba Anatoli n'avaawo JB Manya n'avaawo oyo naye namuwulidde simanyi oba gundi akyaliyo ono Bariki Benzi sime Beniki Benzi naye yavaayo ina abayimbi abo abaakona awo ababalangayo ne wali ono yali alinanga akaviiri bannaye yali naye ayinza okuba yavaayo nti anti ensoli obanga ono mu nsi yaje bwekuumireko abantu abayinza okuba nga bakubba naye nga tekibakola kirino singa okukubba kituufu kati Lutalo kyekiiko ekyamulema Lutalo ayinza okuba tayagala afuna abaagala nga muli awo owooza bosi kalubanga kati Maama Afuswa yali ekyabuzo omanyi mpanga ku muntu ng'omuntu omanyi omuntu wakola ng'omulimu n'ensi neemulaba nti agukola manya alina impact bw'avaawo kati Maama Afuswa abeeranga ku Lutalo nga buli omu akiraba nti Maama Afuswa akola era mu kuvaawo kwe impact ye wagiraba Lutalo kati agoya mayuuni yalinga ganaga Nalunga tomanyire Nalunga yagotta mayuuni twawulira isoko nyimbiremu sirumanyi oli musiru tomanyi luyimba lwa Winnie Nwaji Fire Baby iko omwagala bwagazi lwa kabina omwagala igwe sigwa bingamba nze uraza n'okulimba omusajja omusiraamu kati oyo Lutalo alina okuddayo yeetereze yekkango ki n'omuntu akakiko kali kakola ekituufu yalina ttiimu ye ng'ekola Lutalo ng'ayimbye ennyimba 3 ku mbaga ng'asaba miliyoni 7 gwe tonnalabako nze twaliko ne director Sunset nga tugenza bookinga Lutalo ng'alina emyezi 4 mu maaso nga zonna mbooking nibaga nti w'abakazi n'ensi eno nga tulina mu shift nga tumwongereyo nga zonna jjukira tofa kukola ku Mande nga kuva Lwakutaano Lwamukaaga Sande nga emyezi 4 gyonna giri booked nga zonna bamusasula naye gwakyaliwo ali mu business yonna endala kikuwaaki yono munne nga bamuli bubi Junior Lutalo naye asasawusesa anti Junior Lutalo asinga Lutalo bookings kati munnange we baŋŋambye nange yagamba nti weyalizembuli ate Lutalo ndowooza gyali abulo kituga sikulima anti waliwo embeera gyotukamu kati buli Lutalo abadde ali ku piiki ye nga tebimuluma nga tagala oba gyali oba taliyo yakola okimanyi ekyo Lutalo akolaki abulo kituga era nti sema mungu era uzamala sana nti sakati motoke sema ndusha sema motoke kikuba naye mungu kati Lutalo abadde kwali nga takiinaako obuzibu ekyami ekyo olwakyo kiyita kyami gamba omwami oyo kale omanyi yeekulya kisaazi naye alinga ggwe kati Lutalo uli abadde ow'amaanyi nga tamuyinaako obuzibu kati esaazi kyajja ategere nti bamufunamu nga booking zikendedde bannaye omanyi omuyimbi ow'amaanyi nga Lutalo okujja naga nti mumbookingeko ate yakola ensobi ennamba eyo gisoma ku Lwomukaaga omanyi nti alina kuba mu show yasoma Lwomukaaga ate obwo obudde ate lwalina kuba nga oyimba kati awo kale waleeta obuzibu nti Lutalo naye atudde mu ddiiro lye naga nti bannaye mumbookingeko amanda amu ne bagaa nti yabadde tayagala booking yagala bakadama bamuyambe era ne bamuyamba ne Lutalo alina omukyala simanyi ne bagamba nti era abaana bamuyamba bakadama bamusondera mu miliyoni 8 nalabako mukyala wa Lutalo omu ono wena alina akakyala akeeru n'akaana akeeru akabeera ngeri kakyaliyo ye simanyi akakyala kalungi anti Lutalo yali alina nga yaliko amanyi abakazi baagala nnyo aliko oba kakyotala abakazi baagala nnyo aliko namulaba naye kikuwaaki mu nsi nti lunaku Katonda alinnyisa abantu ate nakka ne bakka
Kati waliwo olutalo watuukira walowoolezanga nti ensaagi kutte waati mu ngalo. Nga libadde olunaku olukeera nti lwatu talina booking. Naye dunia ya Mungu bw'etyo ekulowalinga. To the fullest. Andi kati kikuwa ggwe ekyokuyiga akyaliwo. Akyali mu business. Nti wawooli si ggwe osoose wano najja kukugyawo. Kuba lutalo yali w'amaanyi. Kuba mulimu gwonna gwonna. Lutalo yali w'amaanyi. Muyimbi w'abakyala. Wakimanyi nti Katamba owa Lucky Boys yasulawo eno nga akuba drive za lutalo zokka. Kituufu. Nga tebakyamupangisa walala. Nga akuba drive za lutalo zokka n'alyoka agejja ati. Abaana abatunda obutuuze engoye za lutalo awo ku show anayimba nti wano. Bannange. T-shirt ezo. Nkofiira. Oyinza n'okugitunda ebbiri ne batagigula. Ati Mungu akuggyako. Aji Katonda bwatu bwakola ebintu. Ensi Katonda akuwambo ki? Enjawulo weebaga nti gwe olowooza nti gwawooli gw'osooseewo. Kati kasita okoleyo ensobi mu oti mu bulamu oba owedde. Awooli si gw'okoze ki? Si gw'osooseewo. Katonda akyateekawo abalala bayitirivu. Andi Katonda asobola okufuula okuyimba. Bw'oba kuwuli n'ogamba nti bakola nti oyimba ng'ennyonza. Mungu ate bw'akulema agamba nti ono asasema ki? Naye ng'ate be bali be bamu be wayimbiranga. Mungu akisobola n'ekyo. Anti kati oyinza okuteekamu akabisi kandaga wewe n'asituka n'ava ku bbaalayo. Nekisoboka. Ate nkulimbe. Ateekamu kabisi kandaga n'abantu ne bavaawo. Anti ajja ensi ekukoowa. Ensi ekuta. Kati waliwo balala be bakola ki? Be baliwo. Oyo byamuwaako byebyo. Taliddamu kudda ngulu. Bakinsa be baliwo. Bakuba. Bwe tuvaawo naye senga asidi nga muka. Senga asidi yakuba Zubedawo n'amukkakanya teyadda. Sajja n'afulumya n'obutambi, omukyala yafulumya obutambi n'afulumya biki. Ne bamugamba alina sirimu neyekeberera ku live. Ensi nekkakkana. Omukazi nali gumite oyo. Abaana abo bakampuliro kati agamba bali wumite. Bebekaseese. Bebekaseese abali wumite. Abo bekaseese. Zubeda. Yamukuba n'amutuuza ku ttaka sitazaddamu kulya Zubeda. Senga asidi era y'omu yalumbye Ajiba Kaluba. N'amusobola Ajiba Kaluba nga yamugambye nvaako ojja kufuna obuzibu. Anti kasa weteeka mawulire. Ensonga z'amawulire tezitegeerekeka. Olwobeera ngongo abagagga ajenze nyina abagagga bemanyaawe Kampala nga tolina amumanyi. Buli obeeramu ne ssente. Ne weetaba ate mu ntalo z'abaavu oba ogudde. Muno abagagga batasaana kujja ku media kuno. Anti kitegeeza alina stage gya misinga. Buli obeera omugagga ne weetaba mu ntalo z'abaavu. Oba oliko ekikyamu ku mutwe. Kituufu. Kati waliwo entalo omuntu ze weetamu n'ogamba naye luno alunoonyezzaamu ki. Naye Senga Asidi byayogera bituufu. Ati kati bwe bamukube ne bamuwaliriza bamukube. N'amugamba yayagala koko. Uno muwala wa moto. Ate kulwa. Kisoboka naawe. Ate ku kisoboka kiki kitasoboka. Uli mwana muto. Ate bakwata wa myezi 3. Ng'onyumi oyo asula ne mu ndongo. Ali byaga gwe kyomanya. Bakaluba entalo ze yetaddemu size z'abagagga. Ayitaddemu mutawo z'abagagga. Ali adali no sirika tiyandi mukubidde essimu eyo. Anti omusiru tasobola sirika. Bali bapima amagezi ge. Nze ne wonyerobera simanyi na embera na mugagga na izenzo sene n'embeera nga dasere ziri genuine nenza mwezi entalo. Zentalo bakulwanira nnwanire. Oteekawo buteesi eringa bali bagikuba. Baseesa. Kati nga gwe bwokola. Bwaya kingisa ayogera. Yetavaayo kwogera. Ogambye ki? Sitegera kyogamba. Badde munaye ensose n'enzikiriza asimanyi nti ogenda mu kamanyiro. Ogambye otya? Nga tuwumbawumba mu staff. Kits z'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka zaafuluma. Naye kiki ekyongeza kits zino zonna ogenda kugulayo nga 3.2 mutunda 2.2. Buduli zaali za mmeka? 2 zatandika mu mutwalo ne zidda ku 1.2 kati ze 2.2. Kati sikitegeera. Ekirala sinnalaba munnyo gundi mulironga gwa bulijjo. Abantu bakoowa nti sirimu naye aganye okuggwaawo. Ozituddukira sirimu. Sirimu nalubiri kiki? Nina kye muddukira. Ne sirimu. Bikyuka. Nalubiri atabusi. Bweyongera bweyongezi. Gwe bali bakebeddewo ku sirimu.
emirundi esatu ngamba bana abakola nankani abebibalo aba statistics anti bino bibatukeberera aliwe bajja mu kitundu ne bakebera ne batwala ebyabo bakebera emirundi emeka esatu baba abajjanga bakebera emisinde n'emisinde egibeerawo bajja ku byalo ne bakolayo simanyi kampu biki ebyolese kampu ne bakeberayo ne bagenda anti mu nsi emisinde ebyo n'ekisinga okunnema ate abantu tebababuulira abamu bakutana nti bakola ngo ojja kwetuga bakuleka kati olaba sirimu oyo olina obuzibu kwagamba ebintu emisinde egyo kibayogera ekigambo kibi nnyo fe twakirimu watugaa nti 2 bagenda kuba sirimu bwe bagamba tubulako emeka tubulako tuli 226 tubulako ena ate ripooti ya semefuma ate baga nti yasi sirimu yeeyongedde tanaba mu nsi nti ate kati aliwo mukambwe nnyo kati gwe abantu beetamwabala nti omanyi n'olugendo lutambula totuuka lutama kati bambi bano basaasire nabo abaddusi kirabika sente ziba ntono kati bwe bongezaako kakiti ne kaddamu ebiri kinu bagenda temulwanyisa n'amaanyi onaddako tuladda kwesatu nga bamulwanisi kajja nakutuuka ku 5 kajja kutuuka ne ku 5 nze nkubulira naye abantu bakoowa sirimu tasobola kuggwawo ate sente ezo emanyi ekizibu kya sente z'emisinde tezikola bintu birabikako nabo bagezi babagamba nti sente zimale ekizimbe ekyo balikiredde nti mukitunuulira nti guno mwaka nga tekiwedde nabo bagezi bateekako thimu ya sirimu atalabwa negwa ensene tetenkanyi negwa abantu bagezi aje nze nkubuulira ensi eno bamanya nti obona agamba ekizimbe otakwa mukitunuulira nti kale ate tebayogera temwaba banyanga amasiro gaggwaddi ate oba kugamba sirimu nti muzima buddwaliro olio buli mwaka mwalibuuza ndi katutuuseewa naye ali ku sirimu tojabuuza olaba munna abantu begatta toliyo naawe ate nga nabo batuufu nabo baki batuufu era buli adesigning ekiro kyo mugezi nnyo nze mutya n'omutya nange ne wembanze engumi bagikuba mu lubuto awatali ggumba ate wanaazimba era buli gwakanya bankubye naye nga tebalabawo nti uwa nti munnaye nnumizibwa munda nti kale negwogeza okuwabira yeewuunyoga nti olumizibwa ntalaba wazimbye nabo bagezi mutunda kati ebiri kitundu era bajja kugula nga tumaliriza Bernard Muwanga ajja muganda wajja kubwa LC1 wadda naye gavumenti ngeganye teka olunaku olutuufu lugendo lulonda ate batugaye tebalayira nga tebalonze bakyama Muwanga yesimbye okozi wadda wadda waliyona Muwanga tannaba siriasi Muwanga wali oyo sawadde asobola ogiwangula naye tannaba siriasi anti n'abaana tebanateeka olunaku lukusanga gwe weetegese bwayo si Muwanga asobola ogiwangula naye just ayongeremu bwongezi avemu eyo comfort zone gyalimu yeetuddeko nnyo amanyi nti bajja kusimba ku mugongo beetaagamu okukubiriza beetaagamu okukubiriza gwe yawula okusamba omupiira n'obula kyamaani byanjawulo so okuba omulungi mu kusamba omupiira ate bwe kyamaani ne bukola ki ate nakwewunyiza omanyi bannange era ensi eno abantu abasajja osimabo bajjako seeko nakulabe ng'olina interview ya Muwanga sigwe alina era akyakuweera akyakwa kyanaki yogera nnyo wegwe andi mpulira oyogerawo gwe bakudde erinnyo yeggwera anaabalo kyabaleeta ne banne Katonda ono era muze ntunuya omanyi duniya eno nze njirabwe nti kuba abaami abo bombi bajja mpasi ku kifo kimu naati nakutunuya ng'oli omuwaana ennyo nnyo ate lunakoleye ku mwalo nti Muwanga ate sogi mazzi newedde waka n'otuula Muwanga kiwedde sibula batulaba akole nenga duniya eno ya Mungu natulidde ensi eno nenga ensi eno nzibu nnyo era nakuwidde nalaba interview nga mwogera ne Muwanga weeri nenga mbu bamukubira essimu nabo abate n'abamutabuzi naye siriko maye milwali tuli musajja omukulu n'osiga noga nti kale sibula batulaba naye toli muntu mulungi nze nkubuulira ate ebyo bikole babo ate ojja bikola omuntu anyiige ebyo bikole baki
ati no TV ati kwe ga TV kugamba ati byo oli byo ono nakulaba oli ajja oli wasoga ati ha yo soji maze wedda waka wesirike wedde ku studio yo kyawedde dda ate koze kulwa lusewa kiwedde ninga kya musajja wange ekyeyo ekirungi olina YouTube ngenda kukula nabe muwanga muwanga amugende nti muwanga ero soji maze wa national team noyo gele bigambe baba kuwadde sente sibula abatulaba obukolera gwanga nze nkolera si yeti ngo abantu bacyanganya nnyo boti obajanganya no boti yana kwenga ha omusajja ono mutabuzi sibula abatulaba ebyo kugera bimuze Lubalusewa TV kuba dola kulwalero tubalede mu staffa tudingana olundi ajesa mu gange producer oli mubi extra memo oli era nze mbadde na mbale tobereka naawe Lubalusewa TV mazima ku mazima.